kale naye yenga mukazi bamuteke wali ku Sande bamugambe jjako kiwiigi ku mutwe n'aba mu maaso jamu ebyo ebigandula byoyambala ebiwanvu ebyo oyambale ku buteeteeyi abantu bwe bambala offe nga bwe twambala n'ogaa omwana akubye akateeteeyi oba okitegeere ne tulabe ani gwe bajja okusooka okujjawo yes batuteeke wali eri ate nze nemba nina ba ex tebawera nabana naye owa ina fuso y'aba ex nawo ddawo nti ovuma bantu kino omusumba kantandikiraawo sirina kyenfa naye bw'ataasirise kunjogerako kutwogerako ebyekisirumbu yatugoba nze tewangoba toddanga ku kamerayo ate mu bantu boovuma simanyi ono mubi simanyi make-up biki taata gwe ne ssente oziina naye ng'erinnyo tonnalitereeza lwaki ofa gendako mu maamannyo naawe otereze ku dento formulayo lwaki oli mukambwe naye nedda odda mu muntu eyako ndikuddamu naye byaŋŋamba nalabye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani naye nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwe nnyimidde olwaleero ng'okumansira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku nnamba 0752 nnyo ankulamusizza gwe munafu agenda amaaso atugoberera webale nnyo ne maama wane wapacho wali empewo olwaleero sebo leso ontadde mu ka environment ate nange emiti ne muna atusonyiwa wasalawo kwesembereza miti buli awakulina nansi ate munange tukole tutya byebimu ku bintu ebireeta like nobera fresh buli kadde naye wakola sente baga tolina sente basagaye tolina sente sebo environment yensanzeewo bale ndi wapacho nkomyewo nzize ekipayopayo musanze no balagawa anyway nkubuzizaako webale nnyo jogena master okubaga okola webali ddala abali ebweru abali mu diaspora abali mu nsi z'ewabweru mawanga gebwe tubabuuzaako batugobera nnyo bambi abali mu UK batugoberera abali mu London abali mu bibuga ebya London mu Bungereza then abali US nayo batugoberera nnyo batuweereze ku ssente banange tuyinamu naye ate ez'e Bulaaya ziwooma nnyo ssente enzungu temugana kuziweereza namba zaffe batuweereze ku ssente tuliyeko tuweereze tulye ku ssente namba yange eri 0701827363 gwali ebweru toteekako guteeka pesimu balina enkola nyingi balina PayPal balina Sendwave balina Express Money mukozesa enkola ezo ng'ogabye eyo yokka kati maama oba gw'onontuusaako kuzange nedda tojja zintuusaako nja kukulaba tezijja kutuuka amma nange muteeke okwange 0702011803 we really love you we appreciate you subscribing nange genda ku page yange ya pacho ku YouTube channel yange subscribing TikTok pacho ononyeeko tunyumye tuwogere oyinza okubanga oli eyo bayira bangi nnyo bankubira netunemba kansolinga netwogera mu ngobambi omuntu alina ekimutudde ku mutima mwebale kunsikiririza era twabagambye abantu bonna abayita mu mbeera enzibuzibu oba wayitako mu mbeera enzibuzibu tutuukirire tujja sobola otuula naawe kubira pacho okusimye oba kubira nze tujja kusinkana ate tulabe bwe tusobola okubanga okuyambamu mu ngeri ezitali zimu mu ngeri ez'enjawulo tukuliridde mu myaka naye si myaka mingi nnyo naye tulinamuko amagezi by the way tukola ne charity nze bannange gwali eyo ng'osobola tuprovidingira abaana b'obuwala twetaaga empale twetaaga knickers ezo twetaaga pads twetaaga wetuba tusobola kufuna zino ziri reusable ate kyali tukoledde nnyo bambi ng'oliyo ng'osobola okutucontributingirako abaana bano this time round twagala genda mu Eastern and Northern Uganda kyonna kyosobola otuwa
nze wendi. Call on 0702 011 803. Tugende mu maaso n'okuyamba abantu abali eyo abateesobola ate nga gwe olinawo akatono k'osobola okubawa. Tujja kusiima nnyo contribution yonna gye munaaba mukozi. Haji Miti agamba nti gwe wenna atawanyizibwa mu ngeri ez'enjawulo oba nga oyinaamu obutatambula bulungi, oyagala kufuna baviza oba olina gw'obanja, olina yalemera ssente zo, olina atayagala, tolina mukisa, olina ekiseera nkikutambulako buli wodda mu kika ewammwe gwe toteesa, baleetawo enkiiko gw'oyasanku, gw'otwala amabaluwa okuyita abalala naye nga gwe tebakuyita. Ebyo ebintu abigonjoola. Agamba nti mukubire ku namba y'essimu eyo 0752 mukubireko ate agende maaso okubanga akutereeza. Ye omusajja akozesa dduwa, musajja Haji musiraamu akulombera bulombezi dduwa ensonga ne zitambula bulungi. Empewo nga mpuliranga ennyingi tunaakola. Wajja kukola. Agamba Pacho owa foundation ow'omusingi naye nze nno kale naye ye nga mukazi bamuteeke wali ku Sande bamugambe ejjako kiwiigi ku mutwe n'aba mu maaso jjamu ebyo ebiganduula by'oyambala ebiwanvu ebyo oyambale ku buteeteeyi abantu bwe bambala offe nga bwe twambala n'ogaa omwana akubye akateeteeyi oba okitegeere ne tulabe ani gwe bajja okusooka okugjawo. Yes, batuteeke wali eri. Ate nze nemba nina ba ex tebawera n'abaana naye owa ina fuso y'aba ex naawe oddawo nti ovuma abantu. Nalabye akatambi ka ex nga ayumyako ekiso emyaka 5. Naye gwe omwana nga yalwana entalo okuva ddooli. Ate nno yagambye nalina ex yagambye nalabye ndaba mu katambi ke nga nze nina emyaka 26. Olwanye nnyo entalo mukamusumba. Simanyi tugenda mu meeting nga nze ndi old man awutu nga yebanyuma kati wali onoonyayo musajja w'emyaka 5 olese owasatu 32 35 38 awaana kitegeeza nti ekintu ky'okumenya obufumbo bw'abantu ekize kati yakitandika dda wabanga ku myaka 26 gamba yalinga sitaani mukama gye yateekawo nti genda oyonoona obufumbo bw'abantu waba ku myaka 26 ng'olumbye omusajja emyaka 5 kitegeeza omusajja abeera mufumbo nnyo sina mufumbo naye aba mufumbo nnyo n'abaana nnyo nga alina n'amakandooza ng'abakazi nga bataano kakati bw'ojambulamu bwe oba yatutunuulidde baana na mukyala baalina actually oba na mwana we ku myaka 5 ndoza wa mirundi like definitely obira kuzaala kubanga oli wabalina emyaka 5 nga gwena 26 kitegeeza yakuzaala ina 24 yakuzaala ina 24 watyo yakate 24 muntu aba n'abaana ye gundi lwaki oyogera nnyo pakigamba ki ofa kino omusumba kantandikiraawo sina kyenfa naye bw'ataasirise kunjogerako kutwogerako ebyekisirumbu yatugoba nze tewangoba toddanga ku kamera yo ate mu bantu boovuma simanyi ono mubi simanyi make-up biki taata gwe ne ssente oziina naye ng'erinnyo tonnalitereeza lwaki ofa gendako mu amannyo naawe otereze ku dental formula yo lwaki oli mukambwe naye nedda odda mu muntu eyako ndikuddamu naye byaŋŋamba nalabye mu katambi nga pasita agamba nti jova toyombye oluusi gy'otera okudda siina gye nzirayo nkoleyo ki nzije nkoleyo ki sijja kudda ne bw'onoosiraanya emirundi emeka sidda ne bw'onookola biki sigenda kudda ate teri kigenda kunkwata baki oddamu otutangaaza kuba kaceeka twakifuna bubi wagobwa ku mukutu ogwo oba weegoba wavaayo otya neegoba okugoba kweŋŋamba abantu kwe batategeera kugobwa ku seeti nti twali tulina program gye tukola ku seeti ye TV program ya TV presenter wabanga ali mukuweereza mu lulimi lwa TV bagita set on set ku lunaku lwa Bobi Wine olwo okumulonda nga MP naye nze ebyo byonna ebyaggwa nze neegoba wawandiika ebbaluwa ewummula resignation letter then I copied CC to him CC to Senkubuge CC to HR kati bwava naga nti ogobeddwa mu companies 8 then ne wano twakugoba aba akijjawa kyalina okugamba endiga ze kubanga era ndiga kyalina okwogera naye nze ntunula mu kamera gyantunule mu maaso aŋŋambe nti nnakugoba naye oli musajja weewa ekitiibwa oli musajja weeyita musumba why don't you respect yourself respect the words you use respect naawe ate bannanga abasumba bamazeemu nnyo supu ne gundi respect n'ekitiibwa kyonna kye tubadde tubawa nobeera kazindalo ng'oleekaana n'abantu oli kuvuma abantu oli kukola ki gwe kale ffe tuli basiru twavaayo tuli basiru
naye kaakati ate naawe wasirwala wadda ku gundi yaffe kubeera naawe obeerere n'otuvuma oba n'otuddamu n'otukola kyo kyegenda kubanga gwe senga tewalina amagezi senga wabeera eyo ku kituuti kyo n'osirika ne weeyongera okugenda mu maaso n'enjiri yesebo ffe twali tukugambyeko nti olina obuzibu tukugamba ekisiraani ekintu ky'olina nga kisiraani nga kyekikuleetedde ebyo byonna byonna by'ozzoolaba ate walibadde weebaza nnyo omwana bbiimu kubanga nze ndi voice of the voiceless bangi bali eyo nga baagala kwogera naye nga tebasobola sigenda gamba tigenda lwanirira ddembe lya mukyala yekka waki enkya bwenfuna n'omwana nga alina obuzibu kitegeera I don't only want to say that ndi kulwanirira abakyala bokka no biine si mukyala navaayo mulwanirire because I came out to give you support and see what would happen and whatever again. So there are people there who are voiceless. So I have come out like someone to speak for those people. Waliwo we yagambidde nti onenya Susan nti kubanga Susan yali tazanya nyimba oya kise kubuusa nyimba something like that. Mwalina muko butakanya ku nsonga ze nyimba. Ekyo kyabeerangawo ekya music nga music si ye ya mubuuka. Player gye twakozesanga. The gundi eyo gye twakozesanga I think it was Raduga something. Raduga manyi software wa radio. Yes. Okay, waliyo Raduga, waliyo Simian. So we're using I think it's Simian or Raduga. That's why we used to use Simian and Raduga. Waliyo Zara. The blangos are automated and what to take it. Software running a radio. Yes. So sometimes you want to click a certain song nerubuka. I have to get a song and do what? No ruzanya mu window media. But ruzanyide mu software or radio. VL something else. Yes. Okay. So once or twice we've at least twagirako kukukyala. Era by the way ekyo mu stations bw'okola ekyo n'ozanya olimba ng'oluzanyidde mu VCL oba ng'oluzanyidde mu window media obeera olina okwe-explaininga ewa music director lwaki wakikoze kubanga ye aba yategese ennyimba ezijja okuzanyira mu software. So like sinti lwakuba lukubidde mu VL ekyo byombi bikola ne window media. So I think ekitete kyalinga about where I played the song from. Kikyabeeranga why did you play another song gyesaateese mu list? Yes. Mu playlist. Yes. Nga it's understandable bwe mba nvuddeyo ne nkunnyonnyola nti oluyimba lwabuuse. Neesalawo nnemekola dead air. Nkubayo oluyimba olulala. So mba nkoze bubi. Oba oyina radio terina kukola dead air. Oba oyagala nkole dead air. As a professional nga sisobola kukola ki? I wouldn't do that. So ye ajja kubeera eyo taata gwe tuula bakunyumiza effuso y'aba X omanyi X FX simanyi nawe oyina ekizibu naye oba naawe okiraba olukala lwaba X bane mwana bannaye mukamusumba nga entalo yazitandika dda ku myaka gundi alina X wa myaka emeka? Myaka 5. Myaka 5 tuba tuli awo X ky'omulala awo waliwo w'amateeka weewuunye yanyumya kuba X be yatandika olutalo okulunyumya yekka waliwo w'amateeka yabayambako ku nsonga z'amateeka gwe nawulira omukazi wo ng'akyayogera ne X ng'akyakola ki abaddala X ye X akoma ddi anti akoma lw'omuviira ndowooza omusajja gweyawukana naye niba naye ng'ayina bangi ate bonna yabatugamba ekyo kyo tajja kuwayiriza muntu awo tagenda tuwayiriza kuba naye kenyini yamunyumizaako ku X yamukunyumiza ngamba yamunyumiza nga ensi yonna eraba gisooka otuule gwe yabikunyumizaako kati mbuuza tomanyi soogera byesiikola ki bwetajja kufunamu nedda byesiiri what teyakiŋŋamba naye kati atubuulira ensi yonna bwe tolaba ng'anyumiza ensi yonna ba X be naye kaakati abo ba myaka giri kaakati mbadde nkusaba maama ku lisiti y'aba X kati abalala obatuweeko nabo kubanga abo ba myaka giri ng'oli 26 20 biki naye twagala myaka nga 10-15 twagala wano okuva ku myaka nga 8 paka wano wofunidde musumba nabo batubuulireko mukwano ba X abo bawera ki tuleete fuso tukuŋŋaanye eki oba tuleete fuso ye magulu 10 fuso ne magulu 10 fuso ze zino ezireeta ente zino ezibeera zireeta ente zibavugirako amatooke kati waliyo trailer kati tuleete trailer maama
Mwana never ex. Naye musumba ekintu. How can someone sit me and start telling these stupid things of, you know what, naye gwe. Omanyi nti ensi abantu bagenda kugwa ddala. Okimanyi nti abantu bagenda. Lumu tujja kulaba omuntu ng'agudde eddalu nga. Amaanyi gampedde bwe nalabye omusumba ng'akute Samoni namba. Ng'ali ku Pacho. Ali ku TV. Ate Pacho gwaliko nze nno ndya nnywa neebaka nsula abaana bange basoma. I'm happy and I'm very happy. Naye era tujja kuvaayo nze sigenda kustopinga because you think oli musumba tebakuddamu mwami Bugingo. Nze ngenda kuddamu paka ku ssaawa esembayo. Olowooza okumuddamu buli kaseera kye kyandibadde eddagala okugyawo embeera yonna eriwo? Nedda ye yali ewadde ekitiibwa n'agamba kati ono musiru nze kaneetwale nti ndi musiru. Yali kyewadde n'agamba ezembwa twazigoba ng'era bw'ayogera nti ezembwa twazigoba twakola ki kati bw'oba azigoba lwaki oziddamu. Kkiriza akayiso kakufumite wooli naawe omuliro oguwulira. Are you feeling the heat? Bwe bavumanga banno bonna n'obavuma n'obakolanga bw'oti. It's time for you to also feel that heat. Kitegeera. Nodda ku musumba gundi n'omuvuma n'odda ne ku kitaawo omuntu akubuildinze up who brought you from nowhere, who made you somebody. Really? Musumba Serada n'omuddako emyaka gyonna n'omukola bw'oti. Gundi naye n'akola ki? N'okuba pasita Kiganda n'omukola bw'oti. Maama gwe yalinga gundi nnyo. Omutuukirivu ennyo kati obutuukirivu bwo buliwa. N'ovumirira banno. Musaba musimanya amasente ku aka message akayita wansi wa gundi awo ka scroll lower third. Yes, okitegeera. So musaba gundi nze sisaba sente biki abantu bonna ne baddukira ewe nga bagamba ye musumba omuki omutuufu. Mubeera munyunyunta endiga ne mugula amasuuti buli kaseera mu masuuti makooti nga kintayi muli ku kituuti mubuulira. Yakola ki kati? N'abuulira enjiri ey'obutakola ki? Ey'obutaleka mukyalawo gwe wasooka naye mu nnaku gwe kati pasita Teddy wamwebaza ki? N'abuulira enjiri endala. Muzawe yagamba ki? Yamulekera. Nze saagala abantu abeyingiza abamanyi Katonda okweyingiza mu ki? Abasumba bayingira mu politics na biki? Gwe kiki wayingiramu kiki? Lwaki toddako emabega? Bambi funa ku recordings ngenda kuzisaba Joy mukwano gwo. Nnyo. Yakolanga naye ku ddembe. Katuyamba tuweze ku butambo otuddemu tubumwe bambi abuwulirize waba yabwerabira. Waliwo yenna kasanzeewo akantu ako. Doreen, I respect you so much wherever you are. Doreen Bugingo. Ano talina tayizeemu mu mboozi yaffe naye just okujja kyala kugamba. Yalina emmotoka ne bagimuggyako ne bagiwa maama kanisa. Naye nagamba ngenda wula kutambula nze wano ani maama kanisa. Ne bagiwa emmotoka ne bagiwa Susan. Tebagimuwaayo yagyekwatisa awo nga bagireese omwana agireese agiteeseewo awo. What she had acquired a new car and which Doreen by there is one person with a big heart. She got herself a car she wanted. Nozanaga eno kekola ebya church na bicho kitegeera. Oli nawamba ebisumuluzo kitegeera. Why you reading atantse ebintu byatantse okwefunza wonna okitegeera. Oba wali okola n'omukyalo oyo ku olwo yakolera statement ya omusajja oba yali atunda emivumba n'agamba nti genda ku Kanani osanga omukyala avuga primo yagula engoye ekika ekyo. Ennakuye nibadde. Wali okola naye? Wali badde byetasobola kuseka naye. Omukyala oyo wanyumya ekintu ekyo bambi akyogeza nnaku. Era ndooza ne Ibrake yamukyazaako akyogedde bambi enfunda. Nti naye yali awo ng'ono ali ku mpewo mbu n'abyogera. Era naye mama omukyala oyo akantu ako katambula n'ennaku ezo naye wiiki kabadde katambula. Totawaana muka Bugingo yagula nnyo emivumba gwe wonojja tuuka ku Kanani olabe emmotoka weepaakinga awo mugambo oyina emivumba kan imagine. Tukitwala nti boss wo mukyala boss wo then yali boss. Naye kati tumanyira mwana gwe wamanyiira munno. Naye kati Pacho ekituufu kiri nti embeera eneka egenda tambula bweti ne bweti. Kiki omusumba kyalina okukola obudde buno? Kuwambalira buli ayogera ku kituufu.
ye kyalina okukola naye ate nga senga yalinze n'amagezi gange amatono senga nasirika nembeera ku njiri focus nembalaga nti mwogera kasasiro wammwe naye ate nze ndi ku njiri mumalireyo obudde bwammwe kitegeera naye kati y'omu yagamba mubeera mulya ebisesemye oba biki naawe obirya kuba kati bw'oba tobirya ebisesemye omanya otya nti twasesemye mama si kyo kuba naye kitegeeza nti ajja ku YouTube n'alaba bye twayogedde n'atuddamu ebisesemye nga kitegeeza naawe ebisesemye obirya. Kati ate Yesu alina kukola ki mu mbeera eno? Alina kubeera wuwe ng'akaaba. Nga ate kyekimukaabya. Nga kyekimukaabya. Kubanga nyiri yakubira alina baakubira nawe naye mukyala wange akaaba. Bannange mukyala wange mumukaabya nnyo. Simanyi mukyala wange mwali ba Luganda mwali ba mikwano biki lwaki omukyala wange mumukaabya sifa abamukaabya bye yakola bye bimukaabya ate nga tannakaaba ajja kaaba nnyo. So Yesu alina beera waka nga akaaba. Gwe ge magezi g'omuwadde. Ate bino ebyokujja kubanga ndabanga ebitandisa ofuluka. Ayongera okusiiba n'okusaba. Fahadi yagamba tibabeerayo ebbanga lyonna teyalabako nti basabako kawungezi nga bagenda kwebaka oba kukola kyekitegera kwegamba n'ewaka ndoza byagete ebyokusaba na biki bibeera eno ku kyaki nakuki naye ewaka tewali naye endiga zigoberera ki kati bannange ezigoberera ndiga enkulu gwe oba zigoberera ki nange kyenneebuuza ate okumanya nga ziri ndiga nti ne woyogera ku muntu omanyi ng'omuntu ng'alinga omuloge nti ne bw'ogamba nti gundi ono nga gw'olaba upside down nti we bakuwa ekitabo ekifo ky'okukwata essimu bwoti gwe kwate ogikwata bwoti upside down okitegeera ng'ate n'olaba nga gwagikutta obuto gwe ne bagamba ku gundi ebintu n'ogamba lwaki mwogera ku gundi ebintu ng'olinga atalaba bagamba okusanga omulalu ayinza okugamba gwe mulalu okitegeera era alaba gwe nga gw'omulalu yes. Simanyi kyebagoberera. Kati zigoberera ki? Bwebanga ddala naye nze ne neebuuza gavumenti ya Uganda ddala teyina mateeka like for these pastors who come here and preach to us a lot of nonsense kubanga content ne bannange nze senga nalina obanga DSTV biki ebyo nga nze mukulu waliyo content waliyo TV ezimu ze naalijjeeko nakumukulu naye ate gavumenti regulatinga kigambo kya Katonda ekigambo kya Katonda kibeera kati kigambo kya Katonda kiri kanani tubuliranga abasajja simanyi spam mumuyiwamu kondomu omukazi ayokyeza amaggi oba yali akuba mukazi we kuba ye yayokya amaggi kuba tazaala beere wuwo tuule wuwo noonye olubuto ozaalire omusajja kuba obufumbo olaba naawe ekikutabuseeko mwaka gumu 2 3 tewali mwana kiki obufumbo ye mwana ozaalire ki naye antiso njagala kukugulira kajuisi wayima tuli kusonyiwa antiso obufumbo ye yakola atya amaaso amanyi ozimoola asindeka ina kyemanyi naye okayimba okamala bakayimani obufumbo ye mwana nira omuzaali yakanamaza vaako oli omusumba wange gw'oyagala nyimbeko ebyo kati ekyamazima yadde obireesemu gavumenti naye ndaba government has to regulate and abantu beboogera singa kibadde bwe kiti negalabako ethics and integrity comes in. What are you preaching at your church? Now, what are the youth and the what way wabeerayo baana tutudde waka tulaba gundi TV otugambe ekigambo kinene nnyo abaana bali awo balaba tugeze otudde waka oli mu Sunday service biki omuntu n'avaayo n'ayasama ebintu ebitali mu magezi. Why wouldn't the government come in and regulate some of these pastors? Bavuma bannaabwe bakola ebintu ebitaliiyo they fake bujulizi bafekinga ebintu byonna lwakuba ye ayagala numbers ewuwe ne batuuka n'okugamba gundi oba ali ebisiyaga oba akola kino oli n'apangapanga ab'ebisiyaga bawaayirize musumba munne. Why would it reach that extent? Endiga olabanga boda weziri ennyingi mu Kampala yagala kuŋŋamba nti waliyo boda ddewuwe nga teyafunye emmere yadde kale omutwalo olunaku bonna bafuna. So churches nyingi nnyo but one person decides where to go. Ate kati kankubuulire abalokole bano balaba munansonyiwa okozesa kino ekigambo naye abalokole bano balinga bamalaaya batya Cathedral ogendayo wano erubaga bakatuliki nga ngenza kujja mawulire wali ogenzeyo konosanga ng'eyo church eweddemu abantu nako ebeera ejjuza buli kanako ebeera ejjuza ne services ez'omutuntu wabeerayo emisa muzikiti wogendayo tolaba nga ebejjuzizza every time odi Kampala kiba so kati omukatuliki n'abasiraamu be bantu ndoza bakyatambulidde ku gundi yaabwe eyedde yasookerawo ddala
naye lwaki ngambe nti n'abalokole bano balinga bamalaya omulokole leero bw'awulira nti eno waliyo simanyi omuntu namukubira namugamba munnange nsabira apasita Tom kaakati munnange nasabye munnange olaba nafunye n'emmotoka nga naye adduka avaayo ngadde eno ng'agenda apasita kati eyo gye bayogeddeko kati oba oli wano nga bagamba nti ate munnaye tulina P5 eno munnaye P5 ogiraba mulimu ng'ate wano avaawo ngadde eri ate oli naye wawulira ng'ate bavaawo bagenda waroni oluvaawo waroni ate waagi okyegeera so they don't be in one place nga ffe abakatuliki wabaye we know ngenda Rubaga Cathedral ngenda mu misa esooka ebe ey'okubiri we yaki and Cathedral is my church forever and ever amen. Bible eyogerako okugoberera empewo so naye bo badduka from one place to the other lwakuba munne yafunye ekyamagero the other side n'agenda ochegera so they don't sit in one place. I think echa regulating content kyobadde oyogerako ndowooza government kyasobola okukola kwe kuregulatinga content ku TV ajja ku TV kati nga bano these pastors who even own abikola ku TV abikola live ne bigenda ku TV these pastors aba owninga ne media stations aba owninga TV maybe oku content yo gwaita ku TV gwaina ku regulatinga nekizibu okugenda mu kanisa mu church oba bagambe nti obuulira ku kino okujanga gwabuuliddeko oba gwavumye agenze n'amuwaabira nti kakati bibeera direct babikola wali ne bibeera direct ne tubiraba ku ki ne tubiraba ku TV so kati maybe walina kuvaayo ba whistleblower nga gwe ne mugenda paka mu kooti paka walina ne mwogera ku naye kati because I'm not the spokesperson of government but I think there should be something done and there should be some people either ba MPs baffe oba bani musitingeko bana abasumba the people who are mubasitingeko down nokaye bannange kino kyetwetaaga lwaki mulwanagana lwaki mwekuba lwaki mwevuma lwaki ovuma banno lwaki otegeera things like that ekyo kyegedde obuzibu bwakyo bwe kiri obuzibu bwakyo nti mu Uganda born again community terina bukulembeze buli nga bolaba Catholicism nga bolaba Bukatuliki nti Bukatuliki okuva ku Kabondo then parish then sub parish then diocese then paka wenu waguru paka Rubaga paka Roma nti Bukatuliki bugoberera ebintu organized naye kati bano kasita ofuna esente zigulayo omuzindalo gumu n'ofuna opangisiza n'ogulayo ne suuti emu ng'osobola okwalifyinga okukwera pastor ng'otandika teri. I think ndowooza wabeeko n'ekiteekebwawo like mu ggwanga erya Rwanda omanyi Paul Kagame kye yateekawo omukulembeze we President Paul Kagame omuntu yenna atalina degree mu ki tagenda fuuka musumba tewali kuvaayo nti okola kyaki nti biki nga you don't have a degree mu ki mu theology oba kitegeera kyaliko kiyalini wano kizze omugenzi Father Lukodo yali akireese awo ne president atera naki president I think it should have been like that because people should just not wake up in a morning n'amanya nti kyaki ngende mu ndiga zino nzibbe oba nkolewo kyaki yange funa ez'obwereere because those people get ezo sente za bwereere babeerako otegeera in the morning azuuka ye najja with a poshka naye ng'omuntu aleeta zino sente talina asula n'enjala asula naki ajja mu kisooto naye nga bikana basonda ki ekyo ekitagwa for how many years are they going to kusonda basonda ne muzimba mu nnyumba n'ogiteekamu omukazi omulala talina mukazi ow'empeta okitegeera bali mu kisooto bali mu ki you're telling them to bring money every day abasumba bano first of all bagenda ne bagamba abantu ne basula ku church Monday to Monday bakola ddi ati gwego omulimu gabo Katonda yabayita kubuuza abantu bano abagendayo bakola ddi waliyo ebiseera ebyo bitubadde tulaba nga abantu babeera ku Monday n'abeera ku makya mu service ku musanvu simanyi kawungezi simanyi ekiro simanyi ddi basumba balina service baddayo kusanga church ng'erina service banga mmeka abantu ne basula ku church leero luli bakola ddi erina nga tebunakya waliwo nga bukedde otegeera omukisa gw'ekibuga simanyi balina nkutula nanka eriyo night simanyi worship night nanye emambi yange esaze simanyi nga wiki yonna program ebaya abantu bakumira. So when are these people going to work? Lanchawa nezibanga lanchawa otesewo lancha mwebali tebakola nera bakola gulayo kanisa zigwa tezigwa so they are good sponsors of the church naye nze sijja bigendamu ebyo nabo bwe batwe batambuza obulamu bwabwe oba oli abantu babatetenkanyiza n'abazimbamu ekizimbe nga bo tebakiraba bo beefudde bawumba tuntu balabira ddala nti omusajja azimba ennyumba
twasona sene za kanisa mune musirika ne mulaba ngazi ndamwaka gambako bwabanga bo nyini befudde bawomba tutu nga balaba mwasona sene za kuzimba church ate nga mulaba student ago nyumba ya kusulamu kati ne mutayogerako tetusigalangera mu kyalo fecha tubigenda tetuyagala bimanya olomwana yayimba luyimba kyagamba Novato yena nyashi simanyi bikinze tebinkwatako simanyi tayina sente something like that so fete bitukwatako we don't even want to know so embera bwoti woja ne banna bagambye nti pacho tayina sente ale ku kyenyanja kya mitwalo 13 naye akiresinga netumulabye tebabanga waliwo amuyise agenda akirunga Uncle Bini nakoze nalikoderi semulabye bino ebyewange bwe bityo bibeera wano ewaffe bwe bibeera omugenyi bw'abazze bwetyo bwe twaniriza kazi nesaawa obeera ku kyanyanja mbadde anti weekend n'abaana mbaleete bakubuuzeeko bateeka mu kamera naye bannange so pacho nga bw'oli ekyennyanja kyo simanyi oba ogenda kiramukana batugenda kusooka tumalize ebintu bino binanga ebitambula kubanga ffe twali tusazeewo tubireke era twali twamuvaako era abadde bagoberera emboozi zaffe ezisembyoka tubadde tuli ku mboozi ndala nnyo naye ate omuntu buli kaseera abeera aleetayo developing story aleetayo ekintu ekipya nakwaletayo ekintu ekipya I think I would advise pastor to sit down pastor soka get a day webake nnyo bweba computer so you restart restart it so bweba simu you factory reset so bongo soko factory what factory resetting your brain I want to speak like soko zebujja obwongo bwo mu luganda olala soko wetwaleko mu lusirika I think it's the right word mu retreat genda ka want for a day or to a retreat wefumitirize muri munda byonna ebigambo ebizze byogerwa say but why lwaki ensi yonna kale wemanga nze mukyamu lwaki ensi yonna bwe tebweyogera sit alone don't even seek any advice from your wife or what genda mu lusirika nga bw'ogambye ennaku nga bbiri ate si oli muntu amanyi Katonda genda fasting nga yo ennaku nga 3 oba 2 nga ziri dry tozituma gere ne Mukama Katonda amulage ekyokukola ekituufu amulage wawe yasobya amulage what is meant to do. I promise you and I swear you're going to come out ng'oli muntu mulala. And by the way Katonda tasobola kugaana kwogera n'abasajja ba Katonda ne bwe tulaba Bible bayogeranga naye and I decide mu bulamu bwange ne ngamba weekend ngenda ku fasting oba nnaku 2 and you meditate on your life. Mukama Katonda mbuulire where did I go wrong, what do I need to do. Mukama era akuddamu ne bw'abanga oyina ebibi bimeka God is always there and he will always answer you kitegeera and he's always there ready to receive us nga bwe tuba tuzze so nze muwa amagezi agendeko mu lusirika fast and pray Mukama akulage ddala ekituufu kyeki abantu bano abali mu kyaki ye ng'abakadde b'ekkanisa aba pastors basobola okwogerako naye nadde engulu si muntu kale ye bamutya sooka muvumi nga bw'omumanyi ekyokubiri yamanyi everything you know omanyi I don't know how to put this but bamutya yabasasula ye boss kiringa okubeera ewaka nga gwe buli kaseera oli mukambwe n'abaana ti omwana ne bwafuna obuzibu ate okujja okugamba so nga ate walikoze eki wandibadde okisootinga mangu naye omwana bw'abeera mukwano gwo I saw this with my girl nga of course nga kati ali kufuuka muwala azize omukono emabega but that day she didn't know what to do. But if I was not her friend, Mommy, today I'm sorry, I can go for something like that. What you taking? No muzawaling omwana omwala, no mugamba, no chanti madde today kuntebere. Oh yeah, fumise mami. Ndabana oseye something like that. Katugwe ngomuzadde no kitegeera. No kitegeera. No mugamba nedda jangu kola wotsoko gendo nabe get this kakati. You're becoming a girl. Kati oli mukufuuka mwana muwala munange oli ng'oli friendly ku baana. Yes, kati n'omugaa kakati munange kikibeerawo naffe tukikola ki so whenever it comes ebintu mbiteeso it comes every month mwezi ng'omwana omuwala biki ate kati awo olina okwewala ennyo you don't have to play with boys biki kwegamba n'otandika omuteeka mu kiri kyonna n'agenda ng'akimanyi so ne mu bulamu bwa bulijjo
kiba kyaplayinga mu bantu abala ku mirimu abeera friendly ku bakozi bo bantu b'okulembera ne mu church abeera friendly ku ba junior pastors n'omwana oyo muwulirizeeko mbadde njaga kuleeta kiri nti naye oluusi aba ne contribution oba ekintu kyagala okugamba ate nga kiyinza okukuyamba kakati kyemugamba nti naye awulize ku ba juniors be oba abantu bonna nga bamuwa abagezaako mu advice naye kyemmanyi abantu bamutya ate abantu people fear him, that's why they can't go there. I don't want to mention people's names. Nenga abana abato womuinvolvinga mu kintu kyonna ewaka naye n'amanya nti nze nagambye nti eyo tuye ekyennyanja mami n'akigula oba nayogeddeko ne mami bwenti n'ampuliriza ekitegeera something like that. Okay. Saagala ku mentioning amannya g'abantu somi entabukidde eno naye saagala kwogera amannya g'abantu naye ba senior pastors gezaako kuba nga nkikwasaganya evuddeko ba senior pastors mu Uganda ba senior pastors betumanyi mu Uganda betumanyidde ddala senior pastors can they talk ne bawulirizibwa ate babavumaavuma dda kakati boogere ki omukulu yabavumaavuma dda alina omusumba gwatavumye tebasobolera kwogera kati boogere naani bw'oba wajje wange nenkuwa kati senga naye nakuyisa bubi from day one. Would you still be talking to me today? Nziramu. Senga janenga nze tomanyira gwe nawe tokola. Wali badde okyankubira amasimu n'ongamba Pacho njagala kunyumyamukko naawe. Njagala tunyumyeko twogereko eri eggwanga. No. Okitegeera. So yabavumaavuma dda yakola ki okitegeera. So bonna babeereyo ne bagamba they would have loved maybe. Okitegeera. Naye bonna abavumye talina gwatakoze eki. Omulala n'amugamba waayo ye gwe owasadde okola ki? Bambi basa bugembe wange nkwagala nnyo naye baba bamunaye akavulu abamuyisaamu eggaali sigumusi ebiri bamuyisangamu eggaali basa bugembe nange mukwano gwange okitegeera naye bw'onoobeera okugamba otegeera ti ebiseera ebisinga byonna oyagala bimala ng'ovuma abantu oyagala bimala ng'okola ebintu ebitali bwa Katonda eno emboozi njagala tugiwunzikire wano Pacho will you end this singa pastor asirika oba no kale singa akuvaako atuveeko kuba ffe twamuvaako twayogera ebyali bituluma ne tubita naye ate mu kwogera ebyali bituluma walaba omusajja yakuba mukamaawe amasasi sabiiti kitegeera naye nga abakozi gye bali n'abakozesa naye nga omukozi si musanyufu si mumativu si muki abantu balina engeri yaabwe buli omu alina engeri ey'okulaga obutali bumativu bwe oyo katulabaye kiraba etaali nnungi kivubirira bangi tulaba mamuli eyo bambi ate gwe tokikola muntu kati ate nze awo n'enkizza wali eri kuba omwana bbiini ono naye senga teyavaayo n'obusungu bwonna bwe yalina ku mutima olowooza senga yali akyabafumbira emmere yali tasobola bateeramu obwakatwa obusungu bwe yali ayina ekitegeera nti buli omu obusungu bwabwe expressinga bulala kuba noono yavaayo na expressinga obutali buki obutali bumativu bwe nabwe explaininga n'abukola kyo kitegeera nze sirina musajja oyo kyemwagaza naye twagala kulaba omusumba oli owedda ave mu kuvuma ove mu kuyita bannembwa ove mu kubayita ki bw'oba obayita mbwa naawe olimbwa wabeerayo ng'omukozi wagulayo ku kamotoka oba ku kapoloti nga poliisi eyayo bw'eri motoka yange nagenda nayo nagenda ndoza nembeerayo emyezi ng'egiwerako kuba by then that time emotoka yange yali yakuba engine so yenasooka ovugirawo yali Demio U80 kali katintibwe katika white wagenda okujoininga kampani nga oyina nina emotoka yange bakwa yali yakuba engine nembiterezaawo biki nengula gundi empya nenteekamu nenziramu nenvuga emotoka yange though I was there for some time nga sigiina olwamala nengula emotoka endala empya kati UBA that time kati poliisi yayo ey'omukozi okuba nti mu myaka 3 oba olina kyolinawo yo tolina kyewafunayo oba wagulayo akapoloti nazaala mwana yaka nakyo kiriko era kiriko ebyo byobeera ofunyeewo kati oba kyekikuluma nga tewagulayo kapoloti nedda ate kati baali bagambye kati poloti is not whatever thing because poloti nzirina si kapoloti naye poloti nzirina anendowooza abaana abaliyo abaluddeyo bagagga bavundu ndagaako bameka abalinayo emmotoka abeevuga okujjako betumanya aba bulijjo nti obanga babiri oba basatu ate nga bo omanyi nti ono bbawe yagimugulidde oli omulala of course otegeera oli muyiribi omutegedde otegeera
so abonga babiri bokka nti ono sini abadde mu system ategeera so n'abakulu bwana bo bajja n'emmotoka zaabwe kitegeera naye kati junior mbulira reporter kyawa ayina gundi oba entambulo baki editor agirina ayina otegeera so tetuzaana okubalangira wa biki ate pastor Bugingo I want to tell you wakwanze nali ya pastor nali kujjeko mwami Bugingo nkusaba manyi era mmanya tinno bannange ensi ekutunuulidde buli omu yeebuuza naye ono yabaaki muntu kikaaki ono musajja kikaaki wabula senga ali obeera ku muzigo banasenga wali mukazi walivumye buli muntu kale mwebale nnyo mwebalire ddala tubaagaliza birungi byerere emboozi edo subscribinga likinga sharinga baako ne gwogitegeeza tukola ka disclaimer we're not here to attack anyone we're not here to attack pastor but we want to level the environment twagala kutereeza nga tewali oboli awo agamba nti bamukiiki baba mwebakidde baba mutuulidde ne passion naye ng'omuntu naye alina obulumi bwemanga mwalabye vidiyo eyo tujja gibateeka katundu nammwe mulabe so omuntu yenna asobola okuba naye omuntu alina amaka alina alina abaana alina omwami omwami bw'alaba ebisitolesole ebyo ng'ate byogerwa omuntu abamu kuba respected mu ggwanga kosi tekiba kintu kirungi naye musubscribinge mulikinge mugende ku page ya Pacho bagiyita Pacho PACHO okay mujja kubanga mubisanga eyo ebisinga obungi ndeeto emboozi y'omusawo omuganda ow'ekinnansi very soon ali X kibagambe ali X omu ku bali mu loole y'aba X ajja asaayo yonna twakoze emboozi lwakuba twagikoledde mu ssabo nkyayiiya nti bwobeera awamawulire nkyayiiya kulaba bwe mbanjireetamu naye tukkiriza kuba oli gy'emirimu gye gyakola oli mukyala musumba aba musiibiina kusaba ebyo byoyogera sibimanyize omukyala omusumba aba musiibi nti bw'oyingira mu gundi era oba olina tuleetera ebyo byendeeta liriisa wamufuna waali awo ekanyanya walimanyi kubadde oba ani amukugamba naye oli munnamawulize onoonyereza bannange mbeere bulungi weekend ennungi ne wiiki etandika nga ebere blessed mukama awa omukisa emirimu gy'emikono gyaffe mbaagala nnyo ng'awava eri nnyo ekyo nno kyogedde ekikulu mukama awa omukisa emirimu gy'emikono gyaffe mukama emikisa agiwa bakola keera onoonya omulimu tagenda gukuwa ng'oli awo otudde ekyo kyenyini kyokola kyagenda okubeeramu omukisa naye bw'ogamba nti ekisuubiza mu bayibuli ajja kutuwa omukisa pasasoda yakwogera nti yawa omuntu omu yekka omukisa mu bayibuli Ibulayimu emesigadde tulina kugyenoonyesa kale mukama abankumire babaye